Barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ngate munzira mbana. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Yo Abitex promotions akutumidde. Mutumidde nnyo. Omulengera Abitex. Kantu bananga Abitex. Abitex mpoko kantu ndudo okulaba. Mwaya ukana. Twagende wa president ne tutafunayo kantu ne tuvaayo bwe tutyo batujoganyiza batukoze bubi. Batukola bubi obutagambika naye kakati nsuno wendi ne wabiwulidde njagana kutunda bibumba kutunda nsigo sikyalina kyenina kati Abitex teekako ku kasimu baako kosuulako mbeerewo muganda wange go wange ddala Antidote Jose Patlove, how are you? Tuguma oli otya? Nje ndi bulungi sebo ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi. Ejje bale sebo Kale ensonga gye nnyina ya Gravity omuntu nkusanze omwogerako ate oli musajja wange nnyo yakoze iki? Ebintu byatandise okukola atayiseewo atandise okuwemula Mukyala Julie Mayanja tebera ku YouTube atandise okuwemula misana tuku ate kitaki luyimba lugenda lukyamaze yagambye iki mu luyimba omukazi asitamye bwati agamba ye dokita ate amuliko ali kumulingiza mu mbugo nebanange mugenda kukola mukembe babadde bakuzanya party ya kuzaalisa kola tolingiza muntu mu mbugo naawe yabadde ayambadde mu bayika munda nobwebera mu bayika omukazi bamulingiza mu mbugo bane mukore ennyimba nze kamba bulye mukore ennyimba ye mu nnyimba zonna za kuzaalisa nadda ku Shakira amutandika omutunda mu mbugo omuwala omulungi bwe tubakutunda mu mbugo gundi yamubadde ku bwati n'alemerawo seba maaso n'alemerawo ndowooza yalabye kyatalabanga nako akana kambalaze kitalabikanga hati na atunudde mu mbugo bwati agamba ndi dokita ndiki banaye kamba buulire mulimu ebintu ebimu bye mutalina kukola kubanga ekisooka ekitiibwa kya dokita tekituukikako basoma myaka 5 balinga amateeka myaka 5 oli nasoma ekitiibwa kye kya dokita n'omuyimbamu oluyimba olutunula mu mbugo bwotyo mutuufu kyoba okoze kiba tekiriimu be bazaalisa baba tebasitamye babye basa bulungi ku buliri ne bateekako ne babikako ne baleka awantu we balina okugisa omwana naye gwe kakati okutunula mu mbugo ddala olwo oluyimba ati embugo ze yabadde aziraba omanye kakati fe ate abasomi ba bayibuli tugamba nti bw'oba olina maaso abiri eriiso erimu lyeriyagala kutwala mu kukemebwa waakiririjemu ogende mu bwakabaka bwa Katonda ng'olina eriiso limu ati Gravity omutujju ye yakoze ekibi ky'obwenzi yakikoleddewo oli n'asitama bw'ati tebazaala nga basitamye nga bwe yabadde asitamye bw'ati era Shakira nayo nako nakwera kazibu nako kagize bw'ati ne kagira bwe kati oli naddamu n'atundwa bw'ati n'alengeza no si bwe kibeera bannange simanyi oba tugende mpola sigamba ndi mpagira ebikola ebibi naye embuzi bwe tuba tuzannya vidiyo ey'omukyala azaala wabadde oyagala omwana bamusike mu kutu kakati bwe wali olabyeko firimu z'omwana ng'azaalibwa olaba engeri gye bazikolamu waliwo akapati kebabika ne bajjayo oluvannyuma nga bakoze eki so dokita talina kutunula mu mbugo bwati ng'atunula ate nekireete kiriyo tatunulayo bwatyo wakirabye ekifaananyi gwe wakirabye kakati bakikuwe Moze Noordin oba bali ku Facebook ne ku YouTube bakirina bakireeta olabe kiri kya buswavu simanyi oba tukyalina ministry eya ethics and integrity yo yalagawa twasembayo kubeera n'omugenzi ndoze yakolanga obulungi yali gundi nsaba butuuro yakola bulungi nnyo naye nono omugenzi father naye teyakola bulungi naye atona aliwo talina kyakola yakola mirimu ki abantu batandika okukola ebintu bwe biti ng'ensi eraba mu butuufu kikyamu nnyo era nze ngenda kuyambako badokitazi tuteekeyo omusango yes Gravity alina okwetonda ekisooka ekyokubirwa musibe emyezi oluyimba olwo lwakubanduza omuwala oli Shakira munafu yes it is on YouTube mama Julie Mayanja yes baruleeti kyembuuza ogamba Shakira naye muyimbi nno gola muyimbi mumanyi kati bwoba ovumirira bameka babiri mama Julie Mayanja yes kweri ku YouTube okebera Ntege Noordin gogamba obatwala mu kooti nsonga kibo babadde bazannyamu anti tozanya bintu bya buswavu kati ojja kutandika n'okuleeta abaana nga baluyimba ku stage nga balumiminga miming nga bali ku stage batandika okutunuliza bannaabwe mu mbugo kubanga ze ennyimba eziriwo twagala abantu muyimbe ennyimba eziweesa ekitiibwa
enyimba ezita sestaza bantu ezitestaza bantu muyimbe enyimba ezisobola okuyamba abantu wandiyimbye oluyimba olwo lw'okuzaalisa naye batuuka kugunda eri ne babikako banengeri gye bakakola naye ekizibu ky'Abannayuganda abayimba oluyimba bakwata mukwasi ne basindika so twagala kugamba mu abayimbi kyebogerako ekifaananyi abayimbi mwegendereze ngenda mukuba mu kooti ngenda bombi ne Shakira mbatwala mu kooti bombi babiri mbatwala mu kooti nganze nga Gideon kwesitaza abantu yes kibi nnyo n'abaana baffe okimanyi nti YouTube eno erabibwako abaana okimanyi ekyo nti abaana baffe tubatuka ne TV zirabibwako abaana kati oluyimba olwo okimanyi tubagenda kutandika kulukuba ku TV kati luli ku YouTube luli ku Facebook luli ku ki yena basitamye obubugo buli bweru bubugo kiye bubugo kibwa Shakira obukadde kwanga singo bado cyari mu myaka nga 18 2 ngatu we oli myaka 35 ng'oraga nawo obubugo ng'obulaga mu yaburaze gwagira byemu nawe no bajja kutwala mu koti ndechembuza wagira byemu wazirabyeko gwe anti kakati nze sinza na kutunula yo sobola bagenda kulagola be we ugenda kuleba ulabi umuntu sinza na kutunula nayo sobola ulide kwestaza ziri musajja mukuru style ndaba nti ebintu bwe bitu n'oludiro musajja musiramu olaba oti ebintu sibyaga n'ekyembuuza omuntu yandizanya atya paati y'okuzaalisa ogenda n'olaba abakugu kati abali emulago n'oganjagala kuzanya paati ey'okuzaalisa ne bakugamba ngeri kijja osobola asiba biraba kati omwana yavuddeyo bwe yatunudde mu mbugo bwati nga yatunudde omwana yavudde nenda bakulika akagoye ali mu katete kaliwa kwatayo bukwasi Shakira ayambadde akatete bino bya buseegu bazalira mu buteteeyi obwo bwa musalankwawa very serious babadde mu buseegu bwabwe owulidde babadde mu buseegu bwabwe oyo gundi Gravity omutuju twali twamusonyiwa n'ebintu bingi byabadde akola okiraba naye nitumugaa katumusonyiwe n'oyo Shakira we naye kati we batuuse kati bakube mu mbuga kati basasule kati kyendebe mmwe bannayuganda temwagala creativity nze kugambye creativity kwe kukola ekintu nga bwe kifaanana n'oyiiya obuyiiya ekigambo obuyiiya okimanyi natwala omusango nga mpaabidde bano abalaga obubina obajjukira abakiwanda nga balaga obubina nekiwanda namuwabirirako ne bagenda balaga obubina ne mbagamba nti kino mu Uganda tekikirizibwa netwala omusango emengo naye okimanyi nti omusango baguvunga bwe bati ne gugwereeyo simanyi gye gwaggwera era ne bamaliza nga babulaze oba gwe walemesa okuddako obikola ate kati era nabagamba nti mugenda kuddamu bikola wakitujja balumba ku stage mulaga abantu obubina wano mu Uganda nga mulaga abantu obubina very serious tulina ebintu ebyokukola bingi tuli mu Bwakabaka bwa Buganda mu biragira awala naye wano mu Bwakabaka bwa Buganda ku mpisa eŋŋanda ez'ennono n'oleeta n'otandika okukwata omuntu mu mbugo bw'oti mu mbugo mu kateeteeyi kamusalankwawa tosobola nagamba nti abananyi kandeke ensonyi zinkutte omwana ono kannemukwa ate nako nekaigira bwe kati nekateekawo bakakwatemu ngenda batwala mu mbuga bakazi mwe gwe mukazi gwe nawe omusajja gwe ngenda batwala mu mbuga ngenda basule musasule sente zemutagenda kumanya muwendo muve ku bintu by'okusaagira ku Uganda mutulaga bgunde ebyo oyina n'obusungu bagaye mbusokera ku shiba n'obusungu shiba nesindi wako mbote bakunamye wowe anti kati bebo bonna nze jagala bambuulire gye bamulabye bamukube ekifaananyi bakimpeereze nze nkwanye munyige alyoka akiwulire sikyagala muzanyo kati omusango ogenda guggulawo ngenda gutwala mu kooti kati keesi egenda etya anti keesi kakati ekisooka nze Gideon Tugume ngenda kuwaabira Gravity omutuju yamanya ge yaani oyo ningenda gafuna ari namanya amalala nono gundo ono Shakira yari namanya ge bagenda gampa kakati nze ngende mbatware mu kooti olw'okulaga obwerere bwabwe nga bali ku stage mu rujudde okole ebintu bakoze ebyandyoni ebyesitaza mu Rusango mu Uganda nosasanya n'obutambi tiyazadde omuntu azaala omwana aliwa omuntu okukwata mu mbugo botaze omwana wamulabye omulaba waali tewali mwana kiraba kukukwata mu mbugo nawe n'okola booti oli mukateteya musalankwawa bazaalira muteteya musalankwawa riziki wa bebe agambye kwebiri ku internet yes naye mbu bo banyumiddwa
bo banyumiddwa babadde mu bwenzi bwabwe babadde mu bwenzi babukoledde mu misana tuku ng'abantu balaba owulidde kyokka ate ayambadde ekyambalo ky'obwa dokita oli ali mu ssalankwawa yenna asitamye bw'ati nti bamukwata mu mbugo bali babadde mu byobwenzi bwabwe bwebabaddeko bwebabaddeko ate kirala ki bo banyumiddwa naye kunyumiddwa kwabwe agenda kusasulira sinza balekaabo sobola bagenda kusasulira basajja mugenda kusasulira okunyumirwa kwamwe kw'ekisiru temuyinza kudda ku mutimbagano ne mukola ebyo mwakoze gravity omutuju oba wabadde obadde kigo ogenda gravity noono omutuju twali naye n'akulabye awo oli wansi mu zooni naye mu zooni 9 weyalinga era namulabanga nga waali awo nze nendowooza nti engeri gyavudde mu ghetto ajja kutereera n'ebintu byakola ateekati okola biki ate oyinza kukola ebyo naawe omwana yakugamba olumba lw'enkudi walumanya saabifaako nze saabifaako yagamba temwagala kuwulira birimu magezi bwe babireka ebyamagezi temubiwulira omukadde maama azaala shakira yawulidde atya nga mwana we bamukwatira mu mbugo ku vidiyo yawulidde atya omukadde azaala shakira yawulidde atya nga kawalaake akataleeta ngaadde musajja awaka nga bali mukakwata mu mbugo bakakwatirako mu mbugo ku vidiyo yawulidde atya nga biri ku intaneti ani agenda okawasaako kati ani mumala okubakwatirira mu mbugo nga muleeta ewaffe nga mugamba mutusuulirira enkya bwe tubalekawo twabalese talina kyeyamukutteko banna nze kubuulira temukolanga bya kisiru gwenkya ogenda kufumbirwa nagenda okuwasa nga bakukwatirira bwe batyo gwe gravity omutuju teri dokita agenda okukwata ku muntu nga talina gloves oli atwala ebigalo bye ng'akwata mu mbugo za mune anamulwaza n'ebirwadde obukitegeera yabadde ayambadde munda mbuuza bamubazaala omwana nga bamuzaalira mu mpale olubuto lwamulumye tenatuuka mu ddwaliro anti empale ogijjamu ate amuzaalira mu mpale anti olwokuba eri tebaalaze wano balaga gundi bayika teri bayika waliwo azaazanga teri bayika temwabadde bayika gwe tunula olabe wa gloves zabaddemu oleeta ebigalo byo byosiibye ng'olye ng'okwatagana n'ebintu n'obiteeka mu mbugo za muno abantu balabe ngo kalwaliraawo kati simanyi sifirizi simanyi biki bye balwala bino abawala ogenda kukola otya muve mu byokusaaga mwe togenda kubireka era mubijeeyo bye mwatadde ku YouTube bye mwatadde ku ki mubijeeyo nze bawadde naku 7 nga mubijeeyo Kisaacha Ivan abuuza ask Gideon that how far is our political party feel anze bwe tulinze ye yagamba agenda kwesimba nga president jeno Kisaacha Ivan kwa president naye mulinda mulabako namugamba soko leta akamwanyi tutegeke atalabikako Kisaacha Ivan munamawulire sebo wekitiibwa oli w'amaanyi twakulinda tetwakulaba ebintu byonna nategeka nakola buli kimu kyonna nkulinda sikulaba oba oyagala kwesimba ojangu ofune tiketi naye naawe sooka ovumirire bino ebyokukwata abawala mu mbugo misana tuku ku vidiyo bano bagamba kikyamu niyo ebintu byogerako si bya mulembe gwo abayimbi bo gye bali Sebata yafa gyali Mukabya we yafa gyali lwaki tobalemeddeeko nnyo ne Walukagga ne Lutalo kati eno kino ekika ky'endongo n'abantu abakirimu n'okirekera abalala kati mu bufunzi oyingirira ebitakwatako kati no kankubuulire abaana be tuzadde oba abazzukulu biki bye balaba nze siyinza kugamba nti nze neefeeko ne bali be tubadde nabo kati abaana bano tubalekemwe mukole ebyandyoni ebitaagalika nti olw'okuba nti muri ku mulembe gwammwe temuli bato omuntu alina emyaka 35 aba muto mukole KRB International mukole byekisiru oyo agenda alabe Kasongo minaye Masereje Justin we are live from Sironko omwana we Town Council how are you Sironko mbaramusiza era yona be Sironko abe Budadiri abe Buramburi mwena bembare awona oli wakadodi ateka bwemba ndi wakadodi kadodi ko bakasala batya nze bwemba ndi wakadodi bakasalirawa anti bwemba ndi wakadodi akadodi bakasalirawa kambere wakadodi nense kugamba temugenda kukola fujjo lino temujja dikola kubeera ku mikutu ne muteekako abantu mwe mwekwata ku mumbugo tulina abaana miliyoni 9 z'abaana ziri mu ssomero bagirenwako penyimba zino natandika okuziyimba balabe bino ebintu ebigenda mu maaso tetugenda kwonoona ggwanga nga tugambe nti mukole ebyo bye mwagala temujja kikola how is German baba kubawa Euro ne muvaamu bambi kyali kibi Edimus agamba bannanga abaganda tuswadde yes kuswala kwennyini
tonza kuleta omuntu linagamba yalese ebigaro wabirabye ebigaro byeti nga byateeka mu mbugo za munne okitegere mu gundi mu mbugo za munne n'okwata munne ebigaro ogenda mulwaza ebirwadde mwasodde yagutaddewa omukazi n'obwomukwata ku kisembe n'obwomukwata ku kisambo omukazi asobola n'okuwabira kuba kutigaatiga mukazi bamba temukanyiza yabadde video shoot nze kugambye eya shoot ate amateeka bano ba riziki oli ku bintu ebitali bibyo kakati laba amateeka gali bwe gati nti bw'olisanga omuntu ng'aze omusango n'olemesa omuntu okuguza n'otalemesa muntu kuguza naawe kenyini bakugattako singa osanga omuntu ng'akola ebyo byandyone n'otabazibira okukola ekintu ekyo n'obaleka ne bagenda maaso ne beekwata mu mbugo naawe omusango oyo muzeeyo agenda alaba ekigenyaagenya yabadde eno ataakiraba yakitegeera atya nze temujja kunteeka temuve mugyeewo obuseegu mugyeewo obuseegu eggwanga mulise nga muleeta buseegu bwakabaka bwa Buganda muleetamu obuseegu bwe temugenda embugo wazirabye otya ng'omuntu yabadde mu kakati gwe yabadde ayambadde ki abasawo bwe babagenda kuzaalisa omwana bakwata essuuka ne bagiteeka ku ki era omusawo agigira bwati n'oleeta gundi n'oyambala gundi n'oteekamu bwoti nze ngambi batwala mu kooti temugenda bikolayo oba ndi muzeeyo oba ndi ki nze nfa ku ggwanga lyange Uganda nfa ku ggwanga lyendimu erya Buganda muleme okukola ebintu ebitaliiyo ebyo toyinza kuvaano n'obikolere mu ggwanga eddala tosobola olowooza abantu bale tubayimba birala Musa agamba ekifufu abayimbi be Uganda abaana abayimbi beetaaga kuvumirira nze kubuulira amazima muva mu by'okusaaga nammwe kubanga ono akikoze leero bwe munaamuleka enkya wajja kuba waakola ate kisingaawo Riziki wa bebe obubaka butuuse Allen wa Alien Skin ogamba ki comment nyingi nzirengeraawo muganda wange Thomas Kazibwe waali n'omulala gwe bayita Katerega Peter abeera eri enkozi naye kwali abeera atulaba twagala Buganda twagala Uganda ng'abaana balina empisa ng'abaana bakola ebintu ebiriyo mwagadde nnyo ssente ne likes abantu bakola ebitaliyo nga baagala babalikinge ku TikTok ekireetedde okuba nga abantu bakola ebintu ebitaliyo ekyo si kirungi teekawo ebintu ebinyumya buulirira abantu oba leeta akantu akati bw'oyambala olugoye lw'olulungi n'otambula abantu bagamba yes ono ali smart oba olina omuntu wo ng'omuna kyomuwa omulaga laavu omuwa akamuli omuwa ku mmere nakyo kisobola okukola likes abantu nebakwagala naye nojja okwatemu n'omu mbugo ng'ololeete oluyimba lufaanana nze kugambye oyo omwana yantamye era singa musinkana nze bwona ne mbasanga kati amanyi bagenda tebagalina ngenda nga yiye ngayiwa nze tugume ngayiwa nandi kati tugume oli w'amateeka ogambye batwala mu kooti nze batwala mu kooti naye bwe mbasanga obasavinga mbawadde ennaku 7 7 days nga ebintu ebyo babigyeyo ebiri ku YouTube n'ebiri awalala wonna batabigyeyo mu nnaku 7 nja kuwamba bumaze okuba ekiwandiiko ekigenda mu kooti nze nga amaze okubeera memba wa palamenti otadde mu musango ki omusango ogw'okwetigaatiga mu lujjudde musango okiraba nemwetigaatiga nemwekola obusolo nemwekwata mu mbugo ng'abantu balaba ogwo musango omusango ogwokubiri gw'okulaga ensi ebintu ebitasaana kulagibwa nti mwaleese obuseegu ne mubulaga ensi ogwo nagwo musango omusango ogwokusatu gravity omutujju wakutte ku bintu ebitalina kukwatibwako mu kikyofu ekikyamu mu ssaawa enkyamu ogwo nagwo musango ogwo that is assault baguyita assault sexual assault abatakkiriza nedda olina obwomukwata ku kabina nga kkiriza naye nakugamba onkutte bubi ne baba bawakuwaabira bakugira omusango gwa kulimino tegulimu kukkiriza nti ate nabadde nakamugira bwe nti yamaze nakkiriza kinivunda kikola kasita obanga omusango gwa kulimino teri ebyo byonna bwomukuba noga nti yakkiriza mukube musango guba gwa kulimino bakukwata ngenda muwalawala mukwati ngenda musiba oyo gravity omutuju ngenda kusiba mwana gwe akulire nakulabye wali wansi wali gravity yabadde bazanya paati yabo kisawo tagenda kuddamu kubizanya ekyokubiri mukadde wange baŋŋambye nkugambe kigenyaagenya ono tomuvaako nnyo ye yamulabirawa bagamba sivaawo bw'eba emyaka gye mito ye kigenyaagenya amulabirawa era David
Chapuaga bino tebikukwatako atuwulira obuze ndozo owulira kati ali n'abaana bo bagenda kujja ali n'abaana nabo bakuwabira ali n'abaana amamusango bagenda mbokuwabira ali n'abaana wesi bakubita kukwatako tegwe musango ki gyeguli ogwo gyeguli gutandika gwe gyaguli buuzanze yasoma amateeka buuzanze yasoma amateeka omuntu okuyingiza mu bintu ebitali bibi si musango tewali musango ogwo teguliyo nze kugambye emisango wulira kyengenda nedda kyengenda okusibako bano ate ababaddewo nga balaba ne bakwata firimu abo ngenda basibako omusango failure to prevent a felony bw'olemererwa okusayiza omusango ng'oli akola ekibi omusango gukukwata bagamba when you fail to prevent a felony you become felonious gwe kennyini nkukwata nenkusiba olw'okulemererwa okuziyiza omuntu akola omusango gwanagomola ngenda basiba basajja mwe ngenda kusiba oyo shakira nsibe david omuntu nsibe naye abadde ku kamera bona bagenda mukola is he single who you nze alina empeta bweti nze niyinza okubeera singo siri singo nina omukyala David ya chapu totutiisa asibatiisa njogera mazima nze tugume njogera ndi mukristaayo nakugamba dda nze sibatiisa mbawadde ennaku 7 ng'ebintu ebyo ebyokukwata mu bugo mubijjeeyo naye akutte kamera ate nga mwetonzi ndedde dda agamba byonna muzeeyi Museveni yabireeta ebyo naye bannange aleetedde abantu okubanga bagize boononefu kulevu eyo kambabuulire kituufu Prime 7 akoze ebintu bingi naye mulimu kyesobola munenyeza kati nga kino mwe abantu ba bulijjo abageze ne mukwata firimu ne mutandika okugisharinga mwe tunenya genda gwe Azara Kashakira kayite gwelinda ngenda kafuna alina n'obutuuze mu Amerika nakwata gundi nakwata mugundi ono Fabiola yagenda n'avuma taata we ajaddemu abeeko kyayogera nali muse namukuba kibooko namukuba kibooko nakakuba kibooko naye kayogera yadde okwogera mu mawulire nti tuguma nkubye yayogerayoko namusanga wali wakiso kumuwangulamu amanyi okuvuma tovuma taata wo twagala empisa twagala obuntu bulamu okiraba gwe bw'oba ng'oli ku tv ng'oli ku radio ng'oli ku tiktok teekako ebintu byolaba nti ebintu kamuvuma nekamugamba nsimanyi taata yakavu nenkanoonya nakasanga wakiso kava mukazigo bwe kate kubanenga kubana kala wede kubana amanyo katenga naleka eminwa byonna nga gizimbi kuva olwo tekadanga mune kakati kwogera ku taata waako nzo nsazi gisatugume sagala muzanyo taabukiriza empiza zonna embizola wano Museveni yazireeta anti era kati ba minister baleeta be held liable for a crime I didn't know I was committing why not yes amateeka gakugamba nti ignorance of the law has no defense gwobutamanya amateeka tekikutaasa musango nyabo gwowe olukunywa bwetuti kasita gwe tukusanga gwono ng'oli awo nobwo omusanga oyimiridde wali ng'oli bakola ebibadde bakola naawe oli wakukwata Frosha abuuza abayimbi bakunamye wano bakoze ennyimba embi oba olina bubeezimpalanako gravity nze kugambye sinabalabako nkugambye Fabiola namukuba nagenda nemukubira ewaka era teyawaabo wa teyagenda walala wonna nanoonya shiba oyo naye nambula shiba oyo namunoonya nambula simanyi gyali muje mundagirire gyali munyonyaawo gwegenda opakinga njagala mundagirire nti wano wennyini nze ŋŋende ambulire lwaki akola ebyo nze kati genda kuziba kisaayi akaggo kano ak'abasirikale kano akampi ŋŋende mu bivulo byabwe gwotandike kudda ku stage okole byekisulu nkusangawo ku stage nova ng'otonya musaayi anti kugambye nze buvananyizibwa bwange okusinzira mu constitution okulaba nga ntereeza eggwanga lyange objectives ya constitution ya Uganda munauganda olina obuvunanyizibwa okulaba nga munauganda yeeyisa bulungi mwekiri genda obisomolabe nze n'obuvunanyizibwa okulaba nga protecting eggwanga obuwangwa culture eya Uganda kikati nze nembeera minisita wa ethics and integrity awo bonna mbalumba osanga bonna bagenda nga bona ennyindo bazigenda bazikwatidde bwe bano nezisimba emiwa gigenda zizimbye mateeka ge wasoma ebyo tebirimu gyebiri obadde ki ogamba nti abanunze mbakuba kibooko gwe kankubuulire eteeka likukkiriza singa osanga ng'omuntu akola ekintu ekitaliiyo okumuziyiza okukikola tokikola nga bagamba kozesa amaanyi gonna agasobola use the reasonable force kyebayita reasonable force yeeyo mukube ekintu akiveeko
change nga omutunda mu mbugo noka kuba kashakira noka kuba omugere obugulu ne budda wali abantu b'ekibiina kyo nga bavumye bantu nga bo tobawaabira anti kakati ze kugambye ekibiina ky'ovura banze mbavumirira saagala bantu bavuma abantu bannaabwe nze mbavumirira era bulijjo nkyogera ne ngamba ne mukama wange Kyagulanyi Ssentamu nti abantu bo bakomeko ekibiina ky'ebyobufuzi tekiyinza kubeerawo mu kuvuma abantu tekisoboka nogamba abantu tugenda bavuma mpaka kuwulira bubi anaagenda okuwa akalulu ng'amaze okuwulira obubi okiraba ekyo nakimugamba dda leka abantu kuvuma abantu babiveewo ebintu bye mutendeka basufutu soja teri gwanga lyali liwangudde kalulu nga likosa soja sebwana agamba nuli nigamba muzeyi tugume constitution je yasoma yaggwako dda ate yakinga 1995 yaggwako ddi Floshu weri with amendment weri twali constitution ndala weri weri nefe tubagamba mwese bulungi mubeera baana abalungi okitegeera kati gwe wandisanyuse nga mbutuufu mutabani wa kuleetedde Shakira encha gwe basiba bakwatirira mu mbugo nga n'ebifaananyi biri ku WhatsApp biri ku mitimbagano wandisanyuse nga bw'olaba Shakira muwala w'omuntu ne muwalaawo naye waali ne muwalaawo anti kakati ayinza okuba muwala wange naye olina okweyisa obulungi tuli bantu bw'olaba mbutuufu omwana oyo nga bwe mulaba yandifunye omusajja ow'obuvunaanyizibwa n'amuwasa nga teyeekoze ebyo kale ezaffe zino zitunda okiraba bw'oba oli omuwala zitunda nnyo naye kaana kagyonoonye kati neolaba gundi ow'ebibiri yakukwata mu mbugo gwe Shakira afaanana bw'atyo lwaki sikuba nga nkusanze nze munoonyeze Shakira waali tayinza kuddamu kukola lifujjo eri nze kubuulira amazima tagenda kuddamu likola ekyapu tugume twesonyiwe nja besonyiwa lete mugenda kukola fujjo ono nja bakuba nze gwe nja kukuba gokole fujjo baako gokwata mu mbugo olabe baako bakwata ekifaananyi kirabe nze nkusike ngenda kusika nkukuba amanyo nga yiwe ze tonzanyisa tugume ddamu obikole gwe bikole olabe nze sisaaga singa bampakati nibagamba nti nze minisita wa Essex and Ntagwe temuddamu kukola bigundi bino bya kisiru temuyinza kuddamu bikola eggwanga lyonna liweddewo obusanga eri nga kambadde gundi simanyi buno buleegigi konna kambadde kasibye katuusiza muno naye nga n'olaba ke kasiba nga tekulina kuliko nga kasiba kale ebyo ebintu bya kika kyebi mukyala Esther Okwera akubuuza nti Parliament eri luddawa ku nsonga ezo ate gye bali eri twasindikayo balonzi Esther eri twasindikayo balonzi bamemba ba Parliament tuli bweru tukyali wano katwangala kugendayo ku mulundi guno naye era bagenda balonzi ebyo batenza tebabitegeera tebafaayo ku muntu wa bulijjo bali ku byabwe kunoonya ssente kati bamemba ba Parliament abatuufu fe tugenda okugendayo ku luno ku 2026 tusuubira fe tunaagendayo naye bye twasindi bye mwasindika baali balonzi fe bamemba ba Parliament twasigale ne bweru abalonzi balonda bulonzi nga naye ensonga ez'omuzinzi ze bandibadde nga bateeseza eggwanga nga teziriiwo ziriwa wazirabyeyo ogolaba ebizibu ebiri mu Uganda walabyeyo nga balina kye bakola omuntu n'oteekako data kati nga batulaba bano n'oteekako data wa mutwalo n'ogenda okutuuka ssaawa 2 ez'ekiro n'agamba data yaweddeko nga bamulidde nti ali expired sente z'omuntu ze-expiringa twetaaga etteeka nga liyamba bannayuganda mu byenjigiriza mu byobulamu mu consumer protection bino ebyokuyamba abantu byokukozesa naki nga tulina abantu abafaayo ku mbeera z'obuntu abafaayo ku bantu engeri gye babeerawo nene tubeera buli kintu kyonna twali memba wa Parliament aleeta ekintu ekitegeerekeka taliiwo so kakati ffe bamemba wa Parliament katugende 2026 ab'Ekyaddondo munonde ngende nze nja batenseza nja kubeerawo naye nze sirina muzannyo ogwo sirina muzannyo bakulaga ku 10 n'ogamba mbu tolina muzannyo nze Gideon Tugume nali nzikutteko ngenze nga nazikwatako okiraba ngenze nga nazikwatako siri bana batakwatanga ku sente nga yatandika butandisi owulidde omululu gwa sente ogutaliimu newandibadde nazo teekawo office mu constituency wakiri wali ekasangati abantu bakuleetera ebizibu byabwe wandiika abantu abatalina mirimu ono alina diguri ono alina bbiri ono alinayo diploma ogenda obanoonyeza emirimu gye biri eze sente z'abakyala ziriwo ez'Ekyaddondo ziriwa sente z'abavu ziriwa mu Uganda oba serious obeerako bwomu kambubeereko ogenda kumpulira
ogenda kumpulira nga ngenze ketunabeera mu parliament nga nayo se mujunganda nga nayo se kikubo nga nayo ba member parliament abawera nga 10 tujja kuyugumya parliament tujja ojja kutuulira mujja kulaba ekigenda genda mu maaso mu bite by'okusaaga Remy Habib agamba nti naye guest the law is clear. Violence is never the answer. Report incidents to the authorities. No, this is not violence. This is protecting the image of the country, the image of the people. This is preventing the what? The crime. We are preventing the crime. If you are preventing the crime, you cannot be charged for preventing the crime. You are finding somebody wants to kill another, you are stopping the other one. This one is holding a spear, wants to spear holding a rifle. Hey, no mukuba, you beat him and he falls down. They cannot charge you for beating the other one. No, you are preventing a felony. When you are preventing a felony, you cannot be charged. If he dies, then that is something different. If he dies, then he has died of what? Of your beatings, of your heart. That is something different. But we are talking of preventing a felony. Don't fear to prevent a felony. Wherever, don't fear. Ostegeera. Temunjogeza ruzungu kwanyiza kurwogera ensi kurwogera sawa 5 nga ndi mu ruzunguruka. So njagala tuberenga abawuliza olulimi oluganda abatulaba. Kale nsibula abantu babuulire ensonga ogenda zimaliriza otya? Ngenda mu kooti. Ekisooka ngenda mu kooti kuwaabira bano abantu emisango nagibagambye. Oli eyasoose noono. Akati ate kyokubiri ngenda kunoonya ono omuwala oyo ngenda kuwaabira gundi. Ngenda muwaabira. Ngenda muwaabira. Sunabeno muvunaana ki? Muvunaana olw'okukola forgery mu kyapa. Ekyokubiri olw'okutulugunya omukyala. Ekyokusatu olw'okukozesa olukujjukujju ng'agala kutwala ebintu bya munne. Ekyo na misango. Okiraba nekyokuna failure to provide omwana waali omukyala amulina netamulabirira amutulugunya taagala kubanga providing oteko providing a shelter ono providing a shelter ono providing a food ono providing a medical care ono ebyo nabyo you have to provide bogana omwana kubako wasula atenga mwana wo guba musango that is failure to provide ate bwenjitwala nengamba aje mulabirira omwana tanaweza myaka 12 tebamujja kuta maama we era oyo mwana nakubeera ku maama we so musango gumugenda mukwata gwamumaze dda mavako sagamba naye ba ex ba full figure bonna bavaako anti kakati nze full figure munange sa nache nakola nakugamba nze siri ex we era naye yakimanya singa yanzizeemu siganya nukudde nze namuzira namugaana toyinza kumfuura ex ngate simwagalangako mu mbeera gye yalimu nga sinza mwagala okitegeera nemuleka era namulekeraawo era ekyanjogeza ebyo byonna kwe kuvuma munne nti alabika bubi ate nga ye yali alabika bubi kusinga ono so n'olwekyo oli siri ex wa full figure owulidde era sijja kubeera kubanga n'emyaka gyatuuseemu sikyasobola kubaako kyenkola kitegeera nze emyaka gye ndimu naawe nkyali omuntu atanaweza myaka 5 mu 2 oba 5 mu gumu ng'ali wakati wa 4 mu 9 n'ataano taba bubi ndi musajja yakatuuka muki mukunywera eyakaterera ddala so toyinza kunyooma n'abantu abatayinza kunyooma toyinza kanti omusajja oyo omutuufu yasinga okulabika obubi no ate nange nze sikozesa feesi yange oba kyenfaanana okutulugunya banange oba abawala nedda nze bbanga lyembaddewo wonna siri muntu wakutulugunya abawala oba abakyala mawe ekitiibwa naye twagala twetereeze eggwanga tulitereeze tulabe tutambula bulungi ndi mukulu nkuze nesaagala bukulu bwange ate ntandike kubukolesa ebi omanye obusiraamu bulina ebintu bisatu kati kankuyigirize nasomera mu IUIU University y'obusiraamu egamba nti buli ebintu bisatu bitagenda kutwala mu jana ekisooka oli musajja mukulu naye olemedde mu bwenzi ekyokubiri oli musajja olinawo ku ssente naye toyamba banno ekyokusatu oli mwavu naye weefuula omugaga singa ofa ali akujulira mulamu bwensi eno togenda kugenda mu jana oba okomyawo oba okitegeera kakati gwe ebyo byonna olina okuba nga obimanyi kati nze ndi musajja mukulu ekyokubiri amagezi genina nina okugatolerako bannange ekyokusatu ndi mwavu nsaba abantu abalina ku kantu bakampeereze namba ki nenamba eri 0772 oli muyalamuko ati kakati ze kinkugambye nti bw'olemererwa okwogera kyoli ng'oli mwavu niweekuluntaza n'otayogera nti ndi mwavu n'ofa obwavu togenda genda mu jana
bw'obeera omugaga ng'olinanga Abitex bw'alina n'otawaako Tugume nti bwalina obeerako n'akantu n'ogira singa ofa togenda mu jjana. Ekyokusatu oli musajja mukulu naye olemedde mu bwenzi, singa ofa ng'oli mu bwenzi tonna gy'olaga. Kakati nze Tugume wendi kati mu kiseera kino ebyo byonna mbitunulidde bulungi. Ekisooka ndi musajja mukulu sikyali mu bwenzi. Ekyokubiri ndi mwavu sinza kwekuluntaza. Mavakoze enkwe zaali ani alina enkwe yakutama? Anti ayogere enkwe. Obadde ogamba nti nno obadde ogamba abantu bakuweyo ku kamwanyi abalina ku kasente. Balina abampe bampe asobola okuweereza baweereze. Onooba toweereza gwe tuvuma kubanga naawe tolina oli mu wejjere. Owulidde oli mu atalina tayogera sirika kubanga oli mu wejjere alina yajja kuleeta atalina gwe sirika kubanga naawe oli mu wejjere ŋŋanze naawe weetaaga kuwa naye be bagira be bateeka ku mukutu be bakola bikimuteeka ku byaki. Riziki wabbe bagambye abakulu mu myaka gyo be basinga obwenzi tebenze wowe. Anti kakati ekyo akyogere naye bw'oba oyendera mu kubo ng'ole yagenze n'akwatira mu kubo. Genda obeeko gy'ogenda bwayonda yenda. Mavakoze agamba muzeeyo yalina enkwe nnyingi twatudde omala buno obusajja bugenda busunze olukwe. Bwe mba nina enkwe ayogereyo enkwe bbiri. Ayogereyo enkwe bbiri. Kati okwogera ekituufu nkwe kize nina nze sibeeranga nawe. Wava mu Bobi Wine ng'ate mwajja mwenna. Bobi Wine simuvangamu nkugamba ebitali bituufu eby'okuvuma abantu nze sibyagala. Ekyokubiri musajja mukulu Kibalama yatandika ekibiina leka kumusuula. Baako omuteeka. Lwaki osuula Tugume? Tugume loza sinna mugaso mu kibiina. Kati leka kudda